Hallelujah. Ekitiibwa kya Mukama. Twagala okwebaza Mukama Katonda olw'ekiro ky'olwaleero. We want to thank the Lord God for tonight. Olw'ekiro ekirungi ekifaanana bwe kiti. For such a wonderful night. Mukama yeebazibwe nnyo. Praise the Lord. Njagala okutwala mukisa guno okwebaza mukyala wange. I'd like to take this opportunity to thank my wife. Omukyala Cindy Kiganda Nalongo. Lady Cindy Kiganda Nalongo. Amen. Amen. Okunfula ayenyumiriza. For making me somebody who is proud Make of me her. proud. Yes. Amen. Amen. Thank you for not being ashamed. Webalira obutakwatibwa nsonyi. No, for not being ashamed. Webale nnyo obutabeera kiswalo. A proud man because of you. Ndi musajja yeenyumiririza olulwo. Amen. Amina. I hope you people, you are a witness Nsuubira mwenna muli bajulirwa. that I didn't make a mistake to marry her. Nti saakola nsobye okumuwasa. Si bwe kiri? Did I make any mistake? Nakolamu ku nsobyawo. Tell your neighbor he didn't make a mistake. Gamba akuliraanye teyakola nsobi yonna. Will you agree with me that I did not just marry a wife but a self-contained? Okkiriziganya nange nti saawasa muwasa mukyala naye nawasa self-contained yeemalirira. Would you agree with me on that? Tukkiriziganya ndowooza ku ekyo. I married a self-contained. Nawasa self-contained. Thank you for making me proud. Weebale nnyo okunfuula eyeenyumiririza. Thank you for being a God-fearing woman Weebale nnyo okubeera mukyala atya Katonda. and a woman that hears from God, Era omukyala awulira okuva eri Katonda. and is such a very big inspiration Era omuntu ajjudde okubagula okw'amaanyi. to many women in this nation Eri abakyala bangi mu ggwanga lino. and to the whole world. Era n'eri ensi yonna. Amen. Somebody say we salute Zimbabwe for that. Gamba Zimbabwe tugikubira saluti ku lw'ekyo. Amen. Amen. I want to thank all of you that worked together Njagala okwebaza mwenna abakoledde awamu and worked around my wife era ne mukolera awamu ne mukyala wange to make this happen. okuleetera olunaku luno okubaawo. The entire organizing committee, Akakiiko akateesiteesi konna, the elders, the deacons, and the ministering team. abakadde b'ekkanisa, abakulembeze, mwenna abaweereza. Thank you Mwebalire ddala for being around her and behind her olw'okumwetooloola era n'okumubeera emabega. so that this great vision can be realized. Okwolesebwa kuno okunene kusobole okutuukirira.
And I just want to thank all of you that have turned up today. Ate era njagala okwebaza mwenna abazze olwaleero. Thank you for coming. Mwebale nnyo okujja. If you didn't come, Singa tewazze, this would have been a different story. bino nno twandibadde tunyumya birala. But your coming Naye okujja kwammwe has made a difference today. kuleeseewo enjawulo olwaleero. Thank you for coming. Mwebale kujja. I know many of you came from far, Mmanyi bangi muvudde wala, but you still came. naye ate era muzze. May God reward you Nsabye Katonda oyo abampeera empeera for responding to this call. olw'okwanukula eri okuyitibwa kuno. Mukama akuwe ky'osinga May okwagala. God give you what you desire most. Era ove wano And olwaleero as you leave here tonight, nga Mukama akusisinkanye ng'okwetaaga kwo bwe kuli. when God has met you at the point of your need, Akwanukulire ddala 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 nga bw'osabye. may He answer you exactly as you have prayed. Era kibeere bwe kityo. And may it be so. I'd like to appreciate our online audience Njagala nnyo okusiima abali ku kkanisa yaffe ey'oku mikutu mugattabantu. and those are people on KTV, Be bantu abali ku KTV, those are people on 93 Kingdom FM, be bantu abali ku 93 Kingdom Famma, and those that are following on the different online platforms. nammwe abalala mwenna abali ku mikutu emirala gyonna gimugatta bantu. May the Almighty God bless you for being there. Katonda omuyinza bw'enti byonna abawa omukisa olw'okubeerayo. Those in Uganda and outside Uganda. Mmwe abali e Uganda n'abali ebweru wa Uganda. May God bless you as well from wherever you are. Mukama akuwa omukisa okusinzira yonna gy'oli. Glory be to God. Ekitiibwa kiddire Katonda. Would you now prepare your spirit Teekateeka omwoyo gwo so that we may go into the depth of it? tusobole okugenda ebuziba bwagwo. I know we've had a wonderful time here since we started, Mmanyi tubadde n'akaseera akalungi ennyo okuva gye and twatandikidde. I want to thank God for all the ministration that has taken place. Era njagala okwebaza ennyo Katonda olw'okuweereza kwonna I okusooseewo. want to thank God for the way He has used my wife, Pastor Cindy, Njagala okwebaza ennyo Katonda engeri gy'akozesezaamu mukyala wange Musumba and Sindi the other ministers that have so far stood here, n'abaweereza abalala abaakayimiridde wano and those that are going to come n'abalala after. abanajja oluvannyuma lwange. To God be the glory. Ekitiibwa kiddire Katonda. I know that so far, so good, Mmanyi nti era kale, but the Lord would want us to launch into the deep. naye ate Mukama ayagala tugende ate buziba. The Lord would want us to launch into the deep. Mukama yandyagadde tweyongereko ebuziba. Obuziba bukoola obuziba. Because deep calls unto deep. Mukama yandyagadde tweyongereko ebuziba. The Lord would love us to draw deeper. This night Ekiro kya leero is your night. kiro kyo. The idea of one night with a king Ekirowoozo kya one night with a king started with a woman, kyatandika a n'omukyala young lady omuwala muto who got a night with the king. eyafunayo ekiro kimu ne kabaka. And this young lady was Esther. Omuwala ono ye yali Eseza. She got only one night. Yafunayo ekiro kimu bwe kiti. And this night Ekiro ekyo turned around her life. ne kikyusiza ddala obulamu bwe. And the Egyptians that were in her life, Abamisiri abaali mu bulamu bwe
she never saw them again. teyaddamu kubalaba nate. It was a night that turned around a refugee kyekiro ekyakyusa omunoonyi w'obubudamu, an orphan, mulekwa, into a queen of the land. n'afuuka kaddulubaale w'ensi eyo. You don't know what I'm saying. Tonnategeera kye A njogedde. night that turned around a refugee, Ekiro ekyakyusa omunoonyi w'obubudamu, a captive of a war, eyawambibwa mu lutalo, an orphan, mulekwa, a fatherless child, omwana ataliiko kitaawe, a child that was living with a poor man omwana eyali abeera n'omuntu omwavu who was actually an uncle, ng'ate kojjaawe, got a night n'afunayo ekiro with a king. ne kabaka. And the night turned around her life, Ekiro ekyo ne kikyusiza ddala obulamu bwe. and she never saw the Egyptians that she was seeing, N'ataddamu kulaba Bamisiri be yalinga because alaba. she became a queen of the land. Kubanga yafuuka kaddulubaale w'ensi That is eyo. what God can do. Ekyo nno Katonda ky'asobola okukola. That's what God can do. Ekyo Katonda ky'asobola okukola. Our God is a God of shortcuts. Katonda waffe ye Katonda owa ppanya. For sure, God is a God of shortcuts. Mazima Katonda wa ppanya. Asobola okukola ebintu mu bulamu bwo ne bireetera abalala obujja. He can do things in your life that will cause others to envy you. Aba ayita ewalala yonna That whoever used other access routes okubaako kye bafuuse, to become anything, ne batandika okubuuza, then they will ask, kakati ate gwe awo otuuseewo now, otya? how did you get here? Ng'ate gwe tomaze kukola kino na kino na kino na kino na kino. And yet you did not first do A, B, C, Ate nga ffe twakola kino na kino na kino. and yet we did this and that. Katonda waffe Our God Katonda wa shortcuts. is the God of a shortcut. Ebintu ebimu by'akola Some of the things that he does tebitegerekeka mu magezi g'abaana b'abantu. cannot be comprehended in human understanding. Turning a refugee, Okufuula omunoonyi w'obubudamu, a fatherless child, omwana ataliiko an kitaawe, orphan, omwana mulekwa, captive of war, omwana eyawambibwa mu lutalo, becoming a queen of the land. n'afuuka kaddulubaale w'ensi ennamba. Only God in heaven can do that. Katonda yekka mu ggulu y'asobola okukola ekyo. That is where the word one night with the king comes from. I just wanted to give you some history. Awo nno ekigambo one night with the king we kiva, mbadde njagala nkuwa ebyafaayo byakyo. And here we are. Era tuno tuli wano. We are not before just an earthly king. Tetuli mu maaso ga kabaka ow'oku nsi. We are before the King of Kings. Wabula tuli mu maaso ga kabaka w'abakabaka. If just an earthly king would turn around a young lady's life, Bw'abanga kabaka ow'ensi yakyusa obulamu bw'omwana omuwala just by spending a night with her, ng'amaze ekiro kimu kyokka naye, how much more? olwo taasingewo, How much more taasingewo would this King of Kings, kabaka ono ow'abakabaka whose name is Jesus Christ, ng'erinnya lye ye Yesu Kristo, how much more taasingewo is he nnyo going to turn around in your life tonight? ng'akyusa obulamu bw'ekiro kya leero. Somebody say, Lord, do it. Gamba Mukama kinkolere. Say louder, Lord, do it. Kiwoggane nti Mukama kinkolere. Say, Lord, do it. Mugambe Mukama kikole. I know you came prepared for this. Manyi wazze kino okyetegekedde. Prepare to go into the depth. Kati nno weetegeke okugenda ebuziba. Do whatever it takes. Kola buli kyetaagisa kyonna. Determined to receive that change. Malirira okufuna enkyukakyuka eyo. Glory be to God. Ekitiibwa kiddire Katonda. The scripture we are having for this event Ekyawandiikibwa kye tulina olw'olukuŋŋaana lwaffe luno is depicted from Exodus
kijjiddwa mu Kuva chapter essula ya 14 essula ya 14 verse 13. olunyiriri lwa 13. Somebody in control give us the scripture. wabeewo atuwa olunyiriri olwo. Is 14:13. 14:13 okuva. And Moses said unto the people. Bw'atyo Musa n'agamba abantu nti. Somebody say, I am the people. Gamba nti nze bantu. Say louder, I am those people today. Kiwoggane nti nze bantu abo. And Moses said unto the people. Musa n'agamba abantu nti. That fear not. Temutya. Fear ye not. Mmwe temutya. Fear not. Temutya. He wanted to start with that caution. Yayagala okutandika nga bawabula bw'atyo. He wanted to start with casting out a spirit of fear. Yayagala atandike nga agoba ekyoyo ky'okufa, ky'okutya. Fear. Ekyoyo ky'okutya. You know, fear is the opposite of faith. Okutya kye kikontana n'okukkiriza. Fear okutya is a demon. Muzimu. Fear okutya is also a sin. Ate era kibi. Kuba kwonoona. Bishop, I have never known that fear is a sin. Bishop nga mbadde simanyi nti nno okutya kiba kibi. For sure, fear is a sin. Mazima ddala okutya kibi. How does it become a sin? Kifuuka kitya ekibi? Fear is another way okutya y'engeri endala of telling God ey'okugamba Katonda that what I have seen, nti bye ndabye, I've realized, nkizudde is powerful than you. bikusinga amaanyi. That's fear. Okwo kwe kutya. Can I repeat that? Nkiddemu bannange. Fear is an indirect way okutya ngeri etali ya bwolekevu of telling God ey'okugamba Katonda that I've been attacked by something that is more powerful than you. nti naye Katonda nombiddwa ekintu ekikusinga amaanyi. That's fear. Okwo kwe kutya. It's an indirect way of telling God that I've found something that is more powerful than you. Oba ogamba Katonda mu ngeri endala nti nzuddeyo n'ekikusinga amaanyi. That's why every time you fear, Kyova olaba buli lwotya, you got to repent before God. olina okugenda ne weenenya mu maaso ga Katonda. Amen. Amiina. You don't just say, I cast out of fear, but also you need to tell God, Lord, I'm so sorry that I have doubted your capacity. I have doubted your ability. I have doubted your power. I have doubted. I'm so sorry. Togenda bugenzi n'ogamba Mukama, nenenya ngoba okutya kugende. Naye ogenda eri Mukama n'omugamba Mukama, kati neewonzize nenenya, nabuusabuusa amaanyi go, nalowooza toyina busobozi, nalowooza nti tomalaako. Is there anything too stronger than God? Waliyo ekisinga bannaye Katonda amaanyi? Is there anything more stronger? Is there anything more stronger than God? Waliwo ekisinga Katonda amaanyi? I assure your situation is stronger than God. Olowooza okakasa nti embeera ye esinga Katonda amaanyi? I assure that problem you are fearing about. Nti ekizibu That thing you're ky'otidde, thinking about. ekyo ekirowoozo ky'otidde, That challenge that you are having. okusoomooza okwo kw'olina, I assure okakasa it is more powerful than God. ky'amaanyi okusinga Katonda. Do we have anybody in the house today Tulinayo omuntu yenna olwaleero wano that is having a situation alina embeera that is more stronger than God? ng'eyo embeera y'amaanyi okusinga Katonda? Can I see that person and then I start with that? Kandabe ku mukono gwo ntandikire ku ggwe. Bw'oba gy'oli ggwe wanika omukono nkutandikireko. If you're there, put up your hand and I begin with you. Ng'ogamba musumba. And you're saying, Oli awo Pastor, oyogerera awo. you're speaking, Naye kino ekyange kye ndimu ennaku zino but my situation I'm going through kinene okusinga Katonda is bigger than era God. kyamaanyi okusinga And it is Katonda. more powerful than him. Do we have anybody in the Tulinayo house omuntu bw'atyo who thinks like that? ng'olowooza bw'otyo? Wow, there's none. Bannaye taliiyo. What does that mean? Ekyo nno kitegeeza ki? That all situations are under control. Nti embeera zonna azifuga. That is why
Yensonga lwaki every time you fear, buli lwotya you also need to repent before God. era oba olina okwenenya mu maaso ga Katonda. I have also said that fear Ate era ngambye nti okutya is the opposite of faith. kwe kukontana n'okukkiriza. Where there is no fear, Awatali kutya there can't be faith. tewasobola kubeerawo And kukkiriza. where there is a faith, Awali okukkiriza there can't be fear. tewasobola kubeerawo kutya. If you want to drive out fear, Bw'oba oyagala kugoba okutya kufulume, all you need to do kye weetaaga okukola is to apply faith. kwe kuteeka mu nkola okukkiriza. Can I hear somebody say amen? Wabeewo awoggana amiina. Can I repeat what I say? Nziremu bye njogedde. Just like you do enter into a room Kiringa bw'onooyingira ekisenge which is having darkness ekirimu enzikiza. because the switch is switched off. Kubanga switch The light is switched off. ettala baagiggyeeko. Okay? What do you do when you want to kick out that darkness? Okola otya bw'oba oyagala kufulumya kizikiza mu kisenge ekyo? What do you do? Okola Do ki? you struggle a lot? Otawaana nnyo You go direct to where that switch is wabula ogenda buterevu awali switch. and you switch on. Switch n'ogiteekako. Then the darkness would have no option. Awo ekizikiza kiba tekikyalina kyakkola. Just fly out in a twinkling of an eye Kidduka buddusi mu kutemya kikoowe because you have switched on the light. kubanga otaddeko ettaala. Light is the opposite of darkness, Ekitangaala kye kikontana just n'ekizikiza. as darkness is the opposite of light. Nga ekitangaala bwe kikontana The n'ekizikiza. moment we switch off faith in our lives, Kasita tuggyako okukkiriza mu bulamu bwaffe, the next thing that will come in our hearts will be fear. ekiddirira ekijja mu mitima gyaffe kuba kutya. When you switch on faith, Bw'oteekako okukkiriza, fear will just jump out. okutya nga kudduka. Now, what is that faith now? Kaakati okukkiriza How kiki? do I switch on faith? Okukkiriza nkuteekako ntya. Faith comes by hearing, Okukkiriza kujja na kuwulira, and hearing by the word of God. n'okuwulira ekigambo kya Katonda. Any situation that would trigger or ignite fear in you, Embeera yonna eyandibadde ereetawo okutya mu bulamu bwo, if you want to deal with it, bw'oba oyagala ogigoba, apply the word of God. kozesa kigambo kya Katonda. Find in the word of the Lord what does the word of God say about that situation. Kati noonyereza mu kigambo kya Katonda nti ekigambo kya Katonda kyogera ki ku mbeera eno. Apply it, Kiteeke mu nkola, believe it, kikkirize, speak it, kyatule, fear will jump out. okutya kujja kubuuka kugende. Moses had to start with rebuking a spirit of fear out of the Israelites. Musa yalina kutandika ng'agoba era ng'agobaganya ekyoyo ky'okutya That kifulume mu fear baana. not. Nti temutya, Because whatever was happening kubanga ekyali kigenda mu maaso had the possibility of igniting fear in their lives. kyali kisobola okukoleeza okutya mu bulamu The bwabwe. Egyptians were coming. Abamisiri baali bajja, They were on horses. baali ku mbalaasi, Very many horses. ng'embalaasi zaabwe nnyingi And the nnyo, Pharaoh was part of them. nga ne Falaawo ali wamu nabo. A great host, Eggye ery'amaanyi, great army coming eggye ery'amaanyi nga lijja, with a huge sound. nga balina omusindo ogw'amaanyi, Coming from the back. nga bajja babavuyako emabega. And they looked back and saw them. Ne batunula ne babalaba, And they all lifted up their voices and screamed. bonna ne bayimusa amaloboozi gaabwe ne bakuba ebiwoobe. And some of them started to murmur and complain. Abamu ne batandika okwemulugunya, And they started to say, Moses, why did you even bring us out of Egypt? ne batandika omugaana naye Musa, lwaki watuggyayo e Were Misiri? there no graves there? Ky'ogamba tewaaliyo Were ntaana, there no graveyards? tewaaliyo ntaana. Why did you bring us here to kill us, to make us die here? Lwaki watuleese wano okututtira wano With all our children. ng'otutta n'abaana baffe And the bonna? Bible has said, Era Bayibuli when egambye they screamed before God, bwe baakaaba mu maaso ga Katonda, God spoke to Moses Katonda n'ayogera eri Musa and he told him to tell them n'amugamba
agamba abagambe. Have you seen the scripture? Give us the scripture again, please. Ekyawandiikibwa tukizzeewo. Give us the scripture again. Tukizzeewo ekyawandiikibwa. Quickly give us the scripture. Ekyawandiikibwa kiki? And Moses said unto the people Musa n'agamba abantu that fear not. nti temutya. Somebody tell your neighbor that fear not. Gamba akuliraanye totya. Tell your neighbor that fear not. Mugambe oyo akuliraanye And tell another totya. neighbor on the other side that fear Kati not. n'ali ku mukono omulala mugambe nti I totya. know that you may be having things that would make you fear, but fear not. Mmanyi nti olina ebisobola okukutiisatiisa naye I totya. know that you're having that challenge that you're thinking about all day, but fear not. Mmanyi nti olina ekyo kyobadde olowoozaako emisana lyonna naye totya. I know you have reasons why you should fear, but fear not. Mmanyi olina ensonga ez'okutya naye totya. I know you have documents that you were given by a doctor, but fear not. Mmanyi olina ebiwandiiko ebyakuweebwa omusawo naye totya. I know you have a million reasons why you should fear, but fear not. Mmanyi nti olina ensonga mutwalo lwaki olina okutya naye I totya. know whenever you remember about that thing, you start to fear, but fear not. Mmanyi buli lwajjukira ekintu ekyo ng'otandika okutya naye totya. Because why? Lwaki? The one that is saying that Ono nno ayogera bino is more stronger w'amaanyi nnyo than that thing that makes you fear. okusinga ekyo ekikuleetera okutya. Somebody tell your neighbor, fear not. Gamba akuliraanye totya. Fear not. Totya. I know you have reasons why you should fear, but fear not. Mmanyi nti olina ensonga ezikutiisa naye totya. Nabirindi bakune nti nkimanyi nti olina ebyali kutiisiza naye totya. Tell them, I know you have reasons to make you fear, but fear not. Amina. Amen. Totya. Fear not. Believe God. Kkiriza Katonda. Have faith in God. Beera n'okukkiriza mu Katonda. Believe that God can deal with that situation. Kkiriza nti Katonda asobola okusaanyaawo embeera eyo. Nkimanyi nti olina ebikutiisa naye ekigambo kyange nekigambye totya. I know you have things that are causing you to fear, but the word of God has said, fear not. Si Kiganda yagambye. It is not Bishop Kiganda talking. Mukama yagambye ntotya. It's the Lord who has said, fear not. Nabirindi bakune nti si Kiganda yagambye, Mukama yagambye ntotya. Tell your neighbor, it's not Bishop Kiganda who has said fear not, but it is the Lord who said Kituufu amagaali fear not. ogawulira gajja. It's true, you hear the chariots coming. Kituufu ogalengera. You can even see them. Amagaali ga Falaawo galaba The gajja. chariots of Pharaoh are coming. Gakola amaloboozi. They are making sounds. Baweta amakoona bwe baweta. They are turning here Bava and ku there. nsozi bayita mu biwonvu. They are coming from the valleys and the Obalaba mountains. bajja. They are seeing Naye them coming. ekigambo kyange nekigambye But the word of God has said, totya. fear not. Tokola otya? Fear not. Totya. Fear not. Let me talk a little bit more about fear. Kanjogereko katono ku kutya. When Jesus found the disciples in a boat struggling with the storm and the great wave, Yesu bw'asisinkana abayigirizwa nga bali mu lyato batawaana n'omuyaga ogw'amaanyi. and fearing for their lives Nga batya obulamu nti busobola okugenda. and believing that they were about to die. Nga balowooza nti banaatera okufa. He thought that the boat is about to drown and they're about to sink, and that would be the end of their lives. Nga balowooza eryato ligenda kubbira n'obulamu bwabwe bonna babbire obulamu bukomaawo. As a way of showing them that which they were fearing to him was nothing, Mu ngeri y'okubalaga nti bo kye baali batidde kyali butaliimu. what he did, Kye yakola, he came walking on it, yajja akitambulirako. and that was the water. Ago nno ge mazzi ge yatambulirako. Bali mu kulaajana, They were bali waiting. mu They kukaaba, were crying. amazzi gatutwala, The water is taking us. tufa. We are dying. Yesu lwaki watusindisa Jesus, okujja feka? why did you send us alone? What Jesus did Kati Yesu kye yakola to prove to them okubakakasa that whatever they were fearing about was Kye babadde batya. under his feet. kye babadde batya kyo kiri wansi wa bigere bye. What he did, Ye kye yakola he came walking on it. yajja akitambulirako. Ekyo kyotya, What you are fearing, Yesu azze akitambulirako. Jesus is coming walking on it. Ekyo kyosinga okutya, What you fear most, Yesu wajja mu bulamu bwajja akitambulirako. when Jesus is coming in your life, he comes walking on Okiraga it, nti kiri wansi wa bigere bye. showing it that it is under his feet. When Peter saw that, Peetero bw'alaba kino, he
He said, Master. N'agamba mukama wange. The other disciples actually say, Abayigirizwa abalala baagamba. no, this must be a ghost. Guno nno gulabika muzimu. Could be the ghost of this sea. Gulabika gwe muzimu gw'oku nnyanja eno. And Jesus said, no, I'm not a ghost. N'agamba nze siri muzimu. I am the one. Nze ye. When he spoke, Bwe yayogera. Peter recognized their voice. Peetero n'ategeera eddoboozi lye. And he said, Master, N'agamba mukama wange. if you were sure you are the one, Mazima bw'oba nga ddala yeggwe. call me as well, Mpita nange. so that I can as well walk on this water. Nange ntambulire ku mazzi gano. And Jesus said, no problem. Yesu n'amugamba ekyo sikirinaamu buzibu. Come. Jangu. And the Bible said Peter stood up. Bayibuli egamba Peetero n'ayimirira. Stood up. N'ayimirira. And I believe the rest, including Bartholomew, Ndowooza abalala bonna ng'otaddemu ne Batirimaayo. they bended their heads in the boat and they say, I don't want to see him dying. Ne bakoteka emitwe ne bagamba tetwagala kulaba munnaffe ng'afa. Saagala mulaba ng'afa, munambulira ng'amaze okufa. You will tell him me after he has died. Peter said, Lord, call me. Peetero n'agamba mukama nze mpita. And Jesus said, no problem, come. Yesu n'amugamba sikirina muzibu jangu. You can as well walk in it. Naawe osobola okitambulirako. You're not an exception. Tebikwawula gwe tebikubi. You can as well walk in it. Naawe osobola If I okitambulirako. can do it, you can do Bwe it. mba nsobola okukikola naawe osobola okukikola. If I've walked on it, you can as well Bwe walk mba in it. nkitambuliddeko naawe osobola Have you ever okitambulirako. known that when you believe in Jesus Christ, that which he can do, you can do it as well? Bw'obadde okimanyi kasita okkiriza Yesu Kristo byonna Yesu by'asobola okukola naawe oba osobola obbikola. That which he can do, you can do it. By'asobola okukola naawe osobola obbikola. That which he can do, you can do it. By'asobola okukola osobola obbikola. Because the Bible says, Bayibuli egamba Bayibuli egamba that all things are possible to them that believes. ebintu byonna bisoboka eri abo abakkiriza. Ebintu byonna bisoboka eri oyo akola atya? All things are possible to him who All believes. things are possible to God, Ebintu byonna bisoboka eri Katonda. but also all things are possible to them that believe. Naye ate era ebintu byonna bisoboka eri abo bonna Can I hear abakkiriza. somebody say amen? Wabeewo agamba nti amiina. And then Ate nno Jesus told Peter, come. Yesu n'agamba Peetero jangu. Because of that, Olw'ekyo Peter stood up, Peetero n'ayimirira. got his feet out of the boat, Ebigere n'abiggya mu lyato placed it on water. n'abiteeka ku The mazzi. first step on water. Ekigere ekyasooka ku mazzi. Guess what? Teeba ggwe While ekyabaawo. the other disciples that were left in the boat, Abayigirizwa abalala baali balekeddwa mu lyato. while they were thinking, oh, Peter is gone. Bwe baali bagaaha oyo Peter kati He's mugenzi. gone. Agenze oyo Kale mugenzi. singa akendeeza olugezigezi If only banna. he reduces his wise Ani acre. amugamba ebyo bisoboka? Who told him those things are possible Kale to kiri him? kitya ng'omusambwa gwe gumuyita? So what if it's a ghost calling Gwe him? gusobola okutambula ku mazzi. It can walk on water. Peter took a step of faith, Peetero n'atwala eddaala ery'okukkiriza. got his feet out, N'aggyayo ekigere placed it on water. n'akiteeka ku mazzi. Guess on what? Gwe teeba Guess what? ekyabaawo. The water was already hard, as hard as tarazo. Gwe teeba amazzi gaali gaakalubye dda nga terazo. Terazo. Peter n'awumuzako ekigere amazzi And nga Peter gaagumye put gali his nga foot. tarazo. It was as the water was as hard as terazo. And he got out his second foot, N'aggyayo ekigere ekyokubiri. placed it on water, N'akinnyisa ku and mazzi. started walking as well. N'atandika okutambula. Somebody say amen. Gambako nti amiina. The Bible says Bayibuli egamba Peter walked on that water. Peetero n'atambulira ku mazzi ago. He walked. N'atambula. He walked. N'atambula. He walked. N'atambula. But in the middle of walking, Naye wakati awo mu kutambula, all of a sudden something happened. mbagirawo waliwo ekyabaawo. The wind Omuyaga ne arose gugolokoka on the other side. ku luuyi lw'eri. There was Jesus this side, Yesu yali ludda luno, the one that had called him to come. eyali amuyisa ajje. But this side, Naye ate oluuyi lw'eno a wind arose. omuyaga ne gugolokoka. A storm arose. Omuyaga ogw'amaanyi ne The one gugolokoka. who had called him was this side. Eyali amuyisa ejjukira yali ludda lw'eno. The storm which is arising this side. Omuyaga ogugolokose gwo guvudde eno. And Peter
Peter made one mistake. Peetero n'akola ensobi When eno. he had the sound of the wave and the storm and the wind, Bwe yawulira eddoboozi ly'amayengo n'omuyaga n'empewo ekunta, instead of focusing on the one that had called him, mu kifo ky'okwekaliriza ono eyali amuyise, he turned his face n'akyusa feesi to ye pay attention ateekeyo amatu ge to the raging storm. eri omuyaga ogwali gukunta. One of the mistakes that you can do Emu ku nsobi z'osobola okukola is to turn away your eyes from the one that called you kwe kujja amaaso ku oyo eyakuyita and start to look at the wind. n'otandika okutunuulira omuyaga. Peter bw'atunuulira omuyaga, When Peter looked at the storm amaaso n'agajja ku oyo ayamuyise. and he took his eyes off the one who had called Oyina him. ayakuyita, Do you have anyone who called you? sikyabawulira. Oyina ayakuyita, Do you have somebody who called you? oyina ayakuyita. Do you have somebody who called you? Amaaso gajje ku miyaga egizunga. Take your eyes off the raging storms. Amaaso gajje ku muyaga ogutiisa. Take your eyes off the fearful The storm. Bible says, Bayibuli egamba when Peter saw the wind, Peetero bw'alaba omuyaga, okay? But when he saw the wind naye bwe yalaba omuyaga boisterous, nga gukunta, he was afraid. n'atya. He was afraid, N'atandika okutya. which represents fear. Kye kikiikirira okutya. He was afraid, N'akwatibwa okutya. and the next thing was to begin to Ekiddako n'atandika okubbira. bwe yalaba omuyaga When he saw the storm n'atya. and he feared. Ayali ayatambulidde dda ku mazzi The man who had already walked on nga water n'amazzi gagumye dda and the water had been hardened, nga galinga ttalazo, it was like terrazzo. bwe yajja amaaso k'oli ayamuyita When he took his eyes off the one who had called him n'atunuulira omuyaga ogujja, and focused on the forthcoming wind, oh, amaaso go n'ogajja ku oyo ayakuyita, when you take your eyes off the one who called you n'otandika okutunuulira ebitaakuyita, and you begin to look at what did not call you, amaaso go n'ogajja ku yakulokola, when you take your eyes off the one who saved you n'ogateeka ku bitaakulokola, and focus on those who did not save you, y'oli are you there? ekiddako kuba kutya, The next thing is fear. kubanga otadde amaaso go ku ebyo ebitaakuyita. Because you've put your eyes on what did not call Ebitaakuyita you. bireke bireekaane, Let those things that did not call you bireke scream. biwoggane, Let them shout. bireke bikole amaloboozi, Let them scream with their gwe amaaso sounds. gateeke ku oli ayakuyita. Fix your eyes on the one who called you. Kale singa engalo zo tezibadde I wish your empangisa. hands were not borrowed. Bwe yalaba omuyaga nga gujja, When he saw the wind coming, ekimuleetera okusinkinga si muyaga kujja. what causes him to sink is not the coming storm. Ekimuleetera biri bintu bibiri: kujja maaso k'oyo ayamuyise. What causes him to sink is taking his eyes off the one who called him. Ekyokubiri, bwe yalaba n'atandika okutya, And when he saw it, he began to fear. n'atandika ekintu kye yabadde yawangudde edda, amazzi ge yawangudde edda, ge yatambuliddeko edda, agaagonze edda, agaagumye kati galinga ttalazo, ne gatandika okugonda, ne gatandika okumutwala. Now the water that had become hardened, the water he had subdued, the water he had walked on, the water he was controlling, now it began That's to what open up fear and can sunk. do. Okutya kukola ekyo. Okutya kuggyawo obusobozi bw'obadde wafunye edda. Okutya kuleetera ekintu ky'obadde wawangudde edda nga wabadde wakiwangudde edda, n'obujulizi nga wabuwadde edda, simanyi nga wabuwadda. Okutya kuleetera ekintu ekyo ate okufuna amaanyi ate ne kitandika okukutwala ate ng'obadde wakiwangudde edda. Fear causes you to lose ability, to lose control over the things that you were controlling. That even the things you had overcome, now they get more power to overcome you. Siriimu gwe baakugambye edda nti yawonye. The HIV they told you is already healed. Mwanange bw'otya akomawo. When you fear, it comes back. Emizimu gy'obadde wawangula edda. The demons you overcame in the past. Mwanange bw'otya gikufunako amaanyi. When you get fear, they overcome you. Ekintu ky'obadde wawangula edda, The thing you overcame buli already, lw'otya kikomawo. whenever you have fear, it comes back. Peetero amazzi ge yawangudde edda,
Peter has already overcome the water. amazzi ge yatambuliddeko The edda water he has already walked olw'okuba on. atidde Now because he's afraid, ne ga openinga now it opened up n'atandika and he okukkirira began to sing. n'akkirira He sang. n'akkirira Sang. n'akkirira The man sang n'akkirira and he sang. yesu agenda omulaba ng'ali mu Then kukkirira Jesus saw him sinking. Peetero n'agamba, And Peter mukama said, wange my Lord. yesu n'agolola omukono And Jesus stretched his hand. oba gwawanvuwa kwenkanawa nange I don't know how far he stretched it. n'amubaka bubasi And he grabbed him ng'ensingo yesigadde kungulu when he was still just the neck left. owooluganda ng'agenda The brother was naye going. ng'ekimutwala But what was taking him kyekiri kyabadde yawangudde edda was something he had already overcome. olinayo ekintu nga wakiwangula Do you have something you have already overcome? olinayo ekintu nga Do wakiwangula you have something you already overcame? olunaku lw'onoddamu kitya kijja The kutwala next time you fear it, it shall slaughter you. leka kiwoggane Let it scream. leka kireekaane Let it shout. kigambe nakuwangula byaggwa Tell it, I overcame you completely. wangi kigambe nakuwangula byaggwa Tell it, I overcame you, and that's final. era sigala ng'amaaso go gataddeko oli ayakuyita And stay focused on the one who called nambira you. ne bakunenderekeraawo okutunulira ebitaakuyita Tell your neighbor to stop looking at things that did not call them. tomugambye bulungi mugambe lekeraawo okutunulira Tell your ebitaakuyita neighbor, stop looking at things that did not call amaaso you. galemezeko oli ayakuyita Fix your eyes on the one who called you. era totya And fear not. kubanga bw'otya Because when you fear, nekyobadde wawangudde edda even something you already overcame kitandika okuwangula begins to overcome you. ani awulira ngambeko nti amin Somebody shout amen. tobulaba nze saagala bintu binnyingizaamu kutya That's why I don't want things that bring fear in me. saagala I bintu don't binnyingizaamu want kutya them. I don't want things that bring fear to me. saagala kuwuliriza bubaka bunnyingizaamu I kutya don't want to listen to messages that cause me fear. saagala kuwuliriza mboozi zinnyingizaamu I kutya don't want to listen to conversations that cause fear saagala in me. kuwuliriza ensomesa eyo ng'ennyingizaamu okutya I don't want to listen to teachings that bring fear to kye me. nawangudde edda What I already oba kye overcame, nawangula edda or what I overcame mba already, nakiwangula I have overcome, and omu that's ku ge final. nawangula bamuyita setaani One of the things I overcame is the yesu bwe devil. yamuwangula nange ne When muwangula Jesus overcame him, I also overcame him. emizimu I nagiwangula overcame demons. ebiteega I nabiwangula overcame Bitega. ebitambo I nabiwangula overcame Bitambo. amajiini I nagawangula overcame Majini. lubaale w'ekika kyewaffe namuwangula Ancestral demons have been overcome. yensonga lwaki ntudde wano That is why I'm seated here. yensonga lwaki oli wano That is why you're here. tewali badde wano singa lubaale alina amaanyi You would not have been here if Lubale was that ebiteega singa powerful. birina amaanyi tewali If badde wano Bitega was powerful, you would not been byali here. badde byaganye tojja They genda would have told you that don't byali badde go. byakunonawo dda They would have chased you but away. by the fact that you are here Now you're welcome unto all. You wabiwangula overcame them already. ngambye nti wabiwangula I said you overcame them already. ekyankuleetera obiwangula Why you overcame them? kubanga ne yesu yabiwangula ku musaalaba egologoosa Because even Jesus overcame it at the cross of Golgotha. ani awulira ngambeko nti amiina Somebody say amen. amazzi yesu yali yagatambuliddeko dda Jesus had already walked on water. era ayita peetero nga And he kwayimiridde calls Peter while he's standing on the amazzi water. yesu g'ayimiriddeko The water that Jesus is standing on. gatandika gatya okutwala How come it's taking you? peetero atambula ku mazzi Now Peter walks on the anga water ne yesu yatambuliddeko when Jesus has already walked on it. ate ne yesu yamuyise And it's Jesus calling him. ngambye emizimu tugiwangula We overcome demons kubanga yesu yagiwangula because Jesus already overcame them. ab'amasaza yabambula He undressed the ebiteega principalities. yabiwangula He overcame the ebitambo Bitega. yabiwangula He overcame Bitambo. ani awulira ngambeko nti amiina Somebody say amen. kawuula He yamuwangula overcame Kawula. ani awulira Somebody say amen. buli ekikukangakanga yesu yakikola atya Whatever is scaring you, Jesus era already overcame. kigambenga Tell it always. kuwangula lwakuba mukama wange yesu naye yakola atya I overcome you because my master Jesus also overcame you. nkuwangula kuba yesu yakuwangula I overcome you because Jesus Bwe already yamala overcame you. okuwangula, If he overcame you, nange nampa nkujooge and he also gave me a chance to yampa subdue you. nkujooge He gave me a chance to subdue yesu you. ogamba petero nti jangu naawe otambulireko When Jesus tells Peter, come and walk on yali this water, agezako mugamba jangu naawe ojooge he was telling him, come and also jangu naawe subdue. ojooge Come and subdue. kuba nakijooze dda Because I've already subdued Jangu naawe it. kijooge. Come and also buli subdue. yesu kye yajooga Whatever Jesus naawe subdued, osobola okijooga mu you linnya are erya also yesu able to subdue it in Jesus' name. ani awulira agambeko nti amiina Somebody say amen. therefore Nolwekyo, stop listening to things that
creates fear in your life. lekeraawo okuwuliriza ebintu ebitondamu okutya mu bulamu bwo. Remember what the Bible says. jjukira bayibuli kyegamba. Faith okukkiriza comes kujja by lwa hearing. kuwulira. Did you hear that? oba okiwulidde? Faith okukkiriza comes kujja by lwa hearing. kuwulira. But also don't forget, naye ate na kino tokyerabira. even fear n'okutya comes kujja by lwa hearing. kuwulira. Therefore, n'olwekyo it's important for you to ask yourself, what are you listening to? kikulu nnyo gwe okwebuuza naye ki kino kye mpuliriza? What am I hearing? biki bye mpulira? Because faith comes by hearing, kubanga okukkiriza kujja lwa kuwulira. but also fear comes by hearing. naye ate era n'okutya kujja lwa kuwulira. By'owuliriza bisobola okukutondamu okutya, The things you listen to can create fear in oba you, bisobola okukutondamu okukkiriza. or they can create faith in you. Wali awulira ngambeko nti amin? Somebody say amen. N'olwekyo biki by'owuliriza? So what are you listening to? Ani gw'owuliriza? And who do you listen to? By'owuliriza bijja kukutondangamu okutya, The things you listen to will create oba fear, bijja kukutondangamu okukkiriza. either fear or they will create faith. Okukkiriza Faith kujja kwongera kunyweza will come to establish you more n'okuwangula buli ekiri mu maaso go. and also overcome what is in front of you. Ate kw'okutya But fear, ekikuleeta kumenya kisenge, what brings it is to break the wall, kumenya ekisenge to ky'okukkiriza. break the wall of Byobadde faith. waggalidde edda ebweru ne biryoka biyingira. That whatever you had locked outside now has access Byobadde to enter. walemesa edda nga wabiremesa tebikyakusobola ne bitandika okukusobola. And now the things that could no longer manage you have access to manage Amazzi you. g'obadde watambuliddeko edda ne gatandika ate okukutwala. Now that the water that you were able to walk on before can now take you away. Kambulira mutaga nti amen. Somebody say amen. That's why it was important for Moses to start with this. Kyova olaba kyali kikulu Musa okutandika na He kino. told them, yes, you are seeing them. Yabagamba nti ye kituufu mubalaba. You have heard them coming. Mubawulidde nti era You bajja. have heard the sound of the horses Muwulidde eddoboozi and the ly'embalaasi chariots. n'amagaali. But Naye fear not. temutya. Fear not. Temutya. Hey, why shouldn't we fear? Lwaki tetutya? Fear not, because give us the scripture again. Ekyawandiikibwa kizzeewo. We want to pray. Twagala kusaba. Please give us the scripture. Ekyawandiikibwa kizzeewo. Why shouldn't we fear? Lwaki tetulina kutya? Is somebody on the screen there? And Moses said unto the people, fear not, Musa bw'ati n'agamba abantu nti temutya, but stand still. naye muyimirire buyimirizi. Stand still. Muyimirire buyimirizi. Fear not, Temutya, but also stand still. naye ate muyimirire buyimirizi. N'okudduka tetudduka. You mean we shouldn't even run, Nga ate tulaba ebitugoba. and yet we are seeing things chasing us? Tuyimire We buyimirizi. should just stand. And God is so amazing. Katonda yeewuunyisa nnyo. Do you know where they are? Geographically, do you know where they were? Omanye ekitundu kyennyini we bali? They were actually standing by the sea. Baali ku lubalama lwa nnyanja. This side a very huge mountain. Ku luuyi luno nga waliyo olusozi And olunene. this side a huge mountain. Eri nga waliyo olusozi At the olunene. back a huge army coming. Emabega waabwe nga waliyo eggye eddene In front of them eryawondera. a sea. Mu maaso gaabwe ennyanja. No boat, no ship. Nga tebalina lyato yadde None emmeeri. of them knows how even to swim. Nga yadde n'omu tamanyi kuwuga. But God is saying, Naye nga Katonda agamba, fear not. temutya, Stand still. muyimirire buyimirizi. Don't even move. Temwenyeenya, Don't even panic. temukubagana, Don't even try to swim. temugezaako yadde okuwuga, Don't even try to run. temugezaako yadde okudduka. Keep standing where you are. Musigale nga muyimiridde awo wennyini. Why? Lwaki? And see the salvation of the Lord. Bwe mutyo mulabe obulokozi bwa Mukama. Stand still Muyimirire buyimirizi, and see the salvation of the Lord, mulyoke mulabe obulokozi bwa Mukama. which He will show you today. Bw'anaabalaga ng'abakolera olwaleero. Which He will show you today. Bw'anaabalaga olwaleero. How? Atya. How is He gonna do it? Agenda kikola atya? Because the Egyptians Kubanga Abamisiri whom you have seen today, be mulabye olwaleero, you shall see again. You
you shall see them again no more and forever. temugenda kuddamu kubalaba n'emirembe gyonna. Kale ezo engalo singa tezibadde empangi. I wish you could clap better. The Egyptian whom you have seen today. Abamisiri be mulabye leero. Abamisiri The Egyptian b'olabye. that you have seen. Kubanga k'okubalaba obalabye. Because the truth is you've seen them. Era bakukyonyezza. And they have really struck you. Emyaka gy'omaze ng'obalaba. The years you've spent seeing them, Balina bye bakoze mu bulamu bwo. they have done something in your life. By'olabye obirabye. You've seen a lot. Gamba ne bakunendi byendabye mbirabye. Tell your neighbor, I've seen a lot. Ekyo ekigambo today, the Egyptian you have seen today, That word, abamisiri be mulabye leero, could be representing all the years you have spent on earth. kisobola okuba nga kikiikirira emyaka gyonna gye waakamala ku And the nsi. Egyptians Abamisiri are representing all the turmoils that you have gone through, bakiikirira obuvuyo, akacyankalano n'emitawaana gyonna gy'olabye all mu the nsi. challenges that you have gone through, Ebisoomooza byonna by'oyiseemu, all the debts that you have gone through, amabanja gonna g'oyiseemu, all the challenges, ebisoomooza byonna, all the things that you have gone through, ebintu byonna by'oyiseemu, all the afflictions. okunyigirizibwa n'okutulugunyizibwa. Yes, the Egyptians. Weewaawo abo bamisiri, Obuzibu bw'oyiseemu, the challenges you've gone through, emitawaana the gy'olabye, troubles you've seen, okuliibwamu olukwe kw'olabye, all these things that you've seen, okuyiibwa kw'ofunye, all the disappointments, heartbreaks z'ofunye. okumenyeka omutima Abo bonna kwonna, babadde bamisiri. all those have been I Egyptians. know you have a long story to tell. Mmanyi nti ebyokunyumya oyina bingi, I know you have a long story. olugero lwo luwanvu. I know byonyumya biwanvu. I know your story is quite long. By'oyise wabadde wawanvu. You've gone through a long way. By'olabye obirabye. You've seen a lot. Ebikoleddwa bikoleddwa. Things have been done to you. Ebinuubule by'olina bya You have nsonga. so many wounds. Ofunye ebinuubule. You have wounds. Ofunye ebiwundu. You have so many wounds. Ofunye emitawaana. You have many troubles. Ofunye abalabe. You have enemies. Ofunye You ebitiisa. have scary things. Abo bonna babadde bamisiri. All those have been Buli Egyptians. ky'oyiseemu Whatever you've gone through, babadde bamisiri. those have been Egyptians. Naye eggulu liri mu But kulangirira. heaven is declaring, Eggulu lirangirira. heaven is declaring, Eggulu liri mu kulangirira. heaven is declaring, Gamba lirangirire. so let it declare. Eggulu liri mu kulangirira. Heaven is declaring. Ayogera si mwana wa muntu. It's not a son of man speaking. Katonda y'agamba. God is saying Aga nti Abamisiri b'olabye. that the Egyptians you've seen, Abamisiri the b'olabye. Egyptians you've seen, Abamisiri the b'olabye. Egyptians you've seen, Toliddayo kubalaba nate. you shall see them no more. Toliddayo kubalaba nate. You shall see them no more. Nze mbuzo naye Abamisiri b'olabye. Let me ask you, have you seen some Egyptians? Let me be sure I'm talking to the right people. Kankakase nti njogera eri abantu abatuufu. Olinayo ku Bamisiri b'olabye. Do you have some Egyptians you've seen? I don't hear. Olinayo ku Bamisiri b'olabye. Do you have some Egyptians you've seen? Obalabye ddi? When have you seen them? Obalabye ewa? Where have you seen them? Bakoze biki? What have they done? Kati ekyo si kyekikulu. So that's not, Naye Katonda agambye. but God has said, Ate nga si Kiganda and y'agambye. it's not Bishop Kiganda Nti saying, Abamisiri b'olabye emyaka gino the gyonna. Egyptians have seen all these years. Abamisiri The b'obupangisa. Egyptians of renting. Abamisiri b'okunoonya naye nga toyina. The Egyptians of searching but you can't find. Abamisiri b'okukyayibwa. The Egyptians of being hated. Abamisiri abakabizza amaziga wakati mu buliri bwo n'eppiro n'etoba. The Egyptians who have made you cry and you wet your pillow. Abamisiri omusawo ennaku ezo bwe yakebera n'alaba mu nabaana w'omunda nga mulimu ebizimba. Abamisiri be yalaba The abo. Egyptians of being checked in a hospital and they find fibroids in Abamisiri be your womb. baakebera be baalaba mu musaayi. The Egyptians that they checked and found in your Bayinza okuba blood. babatuuma pressure. Probably they are called pressure. Bayinza okuba Abamisiri ababo babatuuma erinnya lya sukaali. Probably they are diabetes. Bayinza okuba Abamisiri ababo babatuuma fibroids. Maybe they are called fibroids. Bayinza okuba Abamisiri ababo babatuuma erinnya ddala. Maybe your Egyptians have another name. Bayinza okuba balina kye babatuuma. Maybe they gave them a name. Abamu Abamisiri bammwe mbayinako n'empapula, baakuwa n'empapula ezikakasa nti olina Abamisiri. Some
of you even have documents and medical reports to show and Era prove nga you bagoba. have the Egyptians, and they are pursuing. Bajja bagoba. They are pursuing. Abamisiri bali ba bankaloni eyo kutwala nga The kaguddeyo. Egyptians of a bank loan that is taking you. Abamisiri gwali omulimu ogwo gw'otayina. The Egyptians could be a job that you don't Abamisiri bali have. b'embeera eyekulwaza pressure. Maybe it is food that is making you have Mbeera pressure. eyekweraliikiriza. It is the food that is causing a situation Ekigambo causing you kya to worry. Katonda kigambye. The word of God has said, Abo Abamisiri boz'olabaalaba. the Egyptians you've been seeing every time, Ekiseera kyabwe kiweddewo. their time has come to an end. Ebiro byabwe biweddewo. Their season has come to an end. Obalaba gusemba. You are seeing them for the last time. Bw'oba osobola If you can, bakuba ebifaananyi nga tebannafa. take a photo of them before they die. Bw'oba osobola If you can, ngambye ejjayo essimu yo I say take out your phone, bakubayo ku bufaananyi bw'oli bajjukirirako nti Take- nabo baaliwokko. take a photo as a remembrance that they Kuba- used to be Kubanga here. olinyumiza abantu nga by'obanyumiza tebabitegeera. Because you will tell people and people will not understand the Oligezaako story. kugamba banizikola banze nasulanga mu kayumba nga kangeri nga mbuuka mwala twabuka ng'omwala ogusooka n'obuuka ogwokubiri ate n'olinnya amadaala ng'ogenda mu nnyumba ng'olinga agenda mu kalina naye bannange. You will try to tell people, I used to sleep in a confused house. I used to jump a trench onto a trench. I used to think I was going to a storied house, but it was jumping trenches in higher levels. Simanyi walebaleko mu nnyumba nga ennyumba ya loowa ate toilet nga yakalina. Have you ever been in a house that is on a low ground, but the toilets are in an upper ground? Olinyanga agenda mu kalina You mount stairs like you are in a storied house. n'otuuka eri waggulu And then you go to the upper deck. n'okuba sabbaawa n'obwana bw'okukyalo nga bukulengera buti. You bend and the children can see you in the community. Kati waliwo ajjukidde. Now somebody has Oyo naye remembered. bagola bajjukidde. Now your neighbor has Abo remembered. Bamisiri obalaba Those gusemba. Egyptians, you're seeing them for the last time. Bw'oba osobola If you can, bw'oba osobola if you can, funayo akadobo okuba ebifaananyi abamisiri abo Get a time. oli balaga abaana bo. get a time and take a photo of those Egyptians. Ebintu ebimu ogenda binyumiza abaana bo nga bagaanayo maama You will olimba. tell your kids that this is the story and the Kyogamba mom you maama like. waliko mu kintu You ekyo. mean, mom, you've ever been in that situation? Omugamba bwe nti bwe And nali you say, nfaanana. there's photographic evidence. I used to look like this. Ojja balaga ebifaananyi bakugambe naye ate wano maama And they said, but mother, ate ono mukulu wo yalagawa. where did your older sister go to? Obagambe bwakola. And you tell them, you think it's baana my... bange bwento bwe nali That's yenze. me, that's me. Nga bagamba maama toyinza kuba ono They nga said, but mom, you mukadde. can't be like her. Ono That's an maama old gw'otulaga nga woman. mukadde The one nnyo. you're showing us is too old. Obwo obufaananyi bujja kukola amakulu. Those pictures will make sense. Bujja kuleetera abantu okutya They Katonda. will cause people to fear and Bwe reverence baliraba bwe God. wasulanga. When they see where you used to sleep. Bwe baliraba bwe wafaanana. When they see your appearance then. Kubanga Abamisiri b'oli mu kulaba kati. Because the Egyptians you're seeing now, Togenda kuddamu kubalaba. you will never ever see them again. Wangi? You will never see them Kati again. olw'okuba togenda kuddamu kubalaba. Now, because you'll never see them again, Olinyumiza abantu abamu nga bagamba olimba. you will be telling people your story and they'll say Nze you're kyenvudde lying. nkuwa amagezi. That's why I advised Bakube you. n'ebifaananyi obudde nga bukyali Abamisiri bo. Take a photo of them early enough, those Kubanga Egyptians of yours. olibaako b'olaga basobole okukkiriza by'oyogera. Because there are people you will show those photos, then they will Kubanga believe ekigambo kya what you Katonda say. kigamba. Because the word of God says, Ate era kigambye and it has said, toliddayo kubalaba. you will never ever see them again and forever. Kanjogereyo ebigambo bitono Let me say a few words tusabe. and then we pray. Biki by'oteekeddwa okukola What? bwe kiba nga ddala kituufu toliddayo kubalaba. What must you do if you are never to see them again? By'oteekwa okukola obulungi bikole bulungi. The things that you're supposed to do well, do them well. Ekyo kyekisooka. That's number one. By'oteekwa okukola obulungi bikole The things you're supposed to do well, bikole bulungi. do them well. Tambula bulungi ne Katonda. Walk right with God. Toddayo kutya. Do not fear again. Nye naye ekirala. Tambulira mutuukirivu. And then also walk in righteousness. Tambulira mutuukirivu. Walk in righteousness. Bw'oba toliddayo balaba. If you will never see them Tambulira again, butuukirivu. then walk in righteousness. Bayibuli egamba. Because the Bible says, Nti mu butuukirivu in righteousness mw'oliyima shall you be okunywezebwa. established. Naye Mukama yeebazibwe. Amiina.
mu butuukirivu In righteousness mw'oliyima shall okunyweza. you be established. Mu butuukirivu In righteousness mw'oliyima shall you okunywezebwa. be established. Oyagala okubeera mu bulamu nga tokyalogebwa. Do you want to be in a life where you're no longer bewitchable? Oyagala okubeera mu bulamu nga tokyalogebwa. Do you want to be in a life where you're no longer bewitchable? Eddogo litambulira ku netiwaaka nga ssimu. Witchcraft moves in a network like phones. Okutulako netiwaaka bwe When you cut off the network, likunoonya teriddayo kulaba. then it looks for you and never ever finds you again. Wangi essimu yange wano gye nkutte My phone that I have, yiino erimu ekigambo wano it has a word here kye saawandiiseemu that I did not write. MTN. It has MTN. Kebera mu yo Check your phone ku screen yo kebera ku on your yo screen. bwe kutabako Airtel If it's not Airtel, kujja kubako MTN. then it will have MTN. Okay, Yes. what does that mean? Ekyo kiba kitegeeza ki? That MTN Nti MTN is my service provider. ye nteeka ku mpewo. MTN. Whoever wants to talk to me, Buli ayagala okwogera nange, whoever wants to contact me, ayagala okuntuukirira, calls my number, akuba ku nnamba yange. but my number doesn't come to me direct. Naye ennamba yange tejja gye ndi butereevu. The call goes through MTN computers. Essimu eyitira mu kompyuta za MTN. Okay? And those computers then, Ezo and their computer. system sends the call to me. Kati emikutu gyabwe ne giweereza essimu eyo nze gye ndi. That's what happened. Ekyo kye The other kibaawo. thing that you never thought about, Kati gwe ky'otalowoozangako ekirala, this MTN that is written on my screen here, eno MTN ewandikiddwa ku screen waggulu awo. right now as I am speaking, We njogerera kati they know where I am. bamanyi wendi. When you go to them now, Bw'ogenda gye bali kati, right now, wano we twogerera, and you ask them, n'obabuuza where is David Kiganda at this material time? nti Bishop David Kiganda ku ssaawa gye njogereramu kati ali ludda wa? They will tell you, give us a minute. Bajja tugatuwe mu ddakiika emu. Is in Chisenyi. Bakebere mu bintu byabwe awo bagambe ali wano mu Kisenyi. They don't need to call me Tebeetaaga kunkubira to know simu that right now I'm in Chisenyi. okumanya nti kasaawa eno ndi mu They don't Kisenyi. need to first call me. Tebeetaaga kusooka kunkubira. Their computers are able to tell them. Zi kompyuta zaabwe zisobola okubabuulira. The very computer that sends this word here, MTN, Kompyuta yennyini eterekamu ekigambo kiri nti MTN. right now it is seeing my phone that is located in Mengo Kisenyi LC1 Kiganda zone. Wenjogerera kati eyo kompyuta y'emu eraba nti ndi wano mu Kisenyi LC1 zone Kiganda Even zone. when I move now and I travel to Lukunjiri, Ne bwe nva wano kati ne ŋŋenda e Lukunjiri. they can still locate me, they can still tell where I am. Basobola okunzuula wendi era ne bategeera wendi. Is that true? Kituufu. Is that true? Si kituufu ekyo? Hope that one you already knew. Ekyo ndowooza obadde okimanyi. How? Batya. Because Kubanga how are they able to locate me? basobola batya okumanya wendi? Because in this phone of mine that I bought Kubanga mu ssimu eno eyange gye nagula, with my money, gye nagula ku ssente ezange, I made a mistake nakola ensobi. and I got something called a SIM card Ne nfuna ekiyitibwa sim card belonging to MTN. nga ya MTN. You call it a SIM card also? Mu Luganda bagita yirizi. I got a yirizi from MTN. Ne nfuna yirizi okuva ku MTN. What you call a SIM card is a yirizi ya MTN. Kye tuyita sim card, it's a talisman from MTN. Is connected to them. It is their connection. Connection yaabwe. Once I put it here, Nze kasita ngiteeka mu ssimu eyange, they are not only able to send me calls, tebasobola busobozi kumpeereza amasimu but they are even gankubiddwa, able to locate where I naye am. basobola n'okuzuula wendi. Is that true? Si bwe kiri? And they can send me a message. Basobola n'okumpeereza obubaka. When I get
tired of their messages. bwe nkoowa message zaabwe, When I get tired of seeing their word on my phone, this word called MTN Uganda, bwe nkoowa okulaba ekigambo kyabwe kino nti MTN Uganda, I don't need to bring a panga or an axe or a hammer to smash this phone. seetaaga kuleeta jambiya oba nnyondo kwasaayaza simu eno. I just do one little thing. Nkolayo akantu katono nnyo, I just remove their SIM card nzijamu yirizi yaabwe and throw it away. n'engisuula. That will be the end of them locating me. Awo we bakoma okunzuula wendi. And they will never lie to anyone that they are able to see where I am. Era tebasobola kuddayo kulimba bantu nti basobola okulaba wendi. Because the connection between me and them has been removed. Kubanga ekibibanyunga bo nange kiba kiggyiddwawo. Is somebody listening to me? Oba eriyo I am ampuliriza. teaching something. Nina kyensomesa. I am teaching something. Nina kyensomesa. The only way the devil can locate you Engeri yokka sitaani gy'asobola okuzuula w'oli is to be sure that he has a SIM card Kwekakasa. of his in your life. kwekakasa nti alina yirizi eyiye mu bulamu bwo. Some of these talismans were planted in our lives when we are growing. Ezimu yirizi zino zaasimbibwa mu bulamu bwaffe nga tuli mu kkula. Obadogamba nti abakusalasala emisale ku kabina baali bagezaako kuteekamu ki? What do you think those who made cuttings on your behind were doing? Egyo emisale gyonna baabanga bateekamu SIM card All those cuttings, they were inserting SIM cards, nga bakonekite nga bagamba ono connecting you and ajja saying, tubulako tumuyunge and this one engobode will bukya. get lost, we must connect here. Ezimu baazikuteekamu otegedde, Some of you were connected endala wali knowingly, totegedde. others you didn't know. Bwe wali tonnalokoka bali abaatwala enviiri baalina gye bazitwala, Before you got born again, those who took your hair were taking bali it somewhere. abaatwala enjala baalina gye Those who bazitwala. took your nail clippings were taking it Weebaze somewhere. Mukama olw'okulokoka. Now thank God for salvation. Weebaze Mukama olw'okulokoka. Thank God for salvation. Bwe walokoka, When you got born again, this is what Jesus did. kino Yesu kye yakola. Let me teach you one more thing Kanbeke about ki- a phone. Kambeeko ekirala kye nkuyigiriza ku ssimu. If someone steals this phone today Omuntu singa abba essimu eno and olwaleero takes away my phone n'atwala essimu yange along with the SIM card, nga ne yiriza eyo mweri, nga ne SIM card yagitwaliddemu, and he's taking the SIM card together with the phone. okay? And I don't want him to use this phone anymore, my SIM card anymore. Nga saagala agende mu maaso okukozesa SIM card I yange. just go to MTN Ngenda mu MTN and report, ne ndoopa and I ask them to terminate that SIM card. ne mbasaba eyo essimu bagibulookinge. They don't need to beg the thief to bring back the phone so that they can remove the SIM card. Tebeetaaga kwegayirira mubbi ono mukubira amasimu nti akomyewo. Basinzira eri ewaabwe, In their system, SIM card ne bagidisabling, then they disable the SIM card. ne bagidisconnecting. Ne bagisala- they Agenda okuddamu disconnect it. okukeberako, The next time they check, bwe mugamba no network. bamugamba wano tewali network. Ekyo bo baali tebannakivumbula. Before they had discovered Bwe that, baali tebannavumbula ekyo, before they had discovered that, Yesu yali yakivumbula dda. Jesus had already discovered it. Yesu Jesus alina obusobozi bw'omukkiriza obwokya siimu kaadi zonna setaani ze yakuteekamu wali ng'okula. Jesus has the ability to disable and burn all the SIM cards the devil inserted in your life when you believe. Bw'aba it. tannasookya, Before he burns them, setaani asigala akulaba the devil can get you. ng'agamba wuuyo He says, there she weyakiridde, is. She's going avudde down. najja She's nankumbi, crossing Najja wuyo Nankumbi. zana, Now in wuyo Zana. kajjansi, In Kajansi. wune kitende, In Kitende. wune bwebajja. Bwebajja. Because of the SIM card. Olwa SIM card. So when you believe Jesus, Kati bw'okkiriza Yesu. when you accept Jesus Christ, Bw'okkiriza Yesu when you Kristo. get born again, Bw'olokoka. what Jesus does, Kati Yesu kyakola. he sends his Holy Spirit power Asindika amaanyi ge ag'omwoyo omutukuvu. to burn all kind of SIM cards that the devil planted in your life when you are growing. Gwokya simu kaadi zonna sitaani ze yasimba mu bulamu bwo bwe wali okula. When they are not burned, Bwe ziba nga tezinnayokebwa, they are the same. They are the same one ziba zikyali ze zimu. that connects you to the devil, Ze zimu eziconnectinga ku sitaani. as if it's not enough. Kiba They are the same tekimala. one that connects you to the powers of Ze zimu the devil. eziconnectinga ku maanyi ga They are the one sitaani. that brings curses. Ate ze zimu ezireeta ebikolimo. Once they are destroyed, Naye kasita zizikirizibwa, once they are burnt, kasita zookebwa, tewali kikolimo kiddayo kukwatako. then no curse can come to you.
When this SIM card is burnt, eno sim card bweyokebwa no WhatsApp message will come again. teriyo message ya whatsapp eddamu kujja, No video will come again. yadde video No okujja, message will come again. teri message No eddamu call will come again. teri simu ekkubibwa Because the ejja connection is destroyed. kubanga connection baagisaanyaawo. Yesu bw'ayingira mu bulamu When bwo, Jesus comes into your life, n'ayokya bunetiwaaka simu bwonna busimu kaadi sitaani bwe yateeka mu bulamu bwo, tewali kikoli mu kiddayo kukusanga, tewali akuloga ddayo kufuna. when Jesus comes in your life and burns all the SIM cards of the devil, no network, no curses, no demons can access you anymore. You cannot call me again when this SIM card is not here. Tosobola kunkubira simu nga SIM card You eno can't teri. get me Tosobola because the kunfuna SIM card is not here. kubanga SIM card teriimu. Gwe kiwetaga kyangu nnyo. So what you need is very easy. Kiwetaga kyangu. What you need is simple. Kola ekintu kimu. Do only one thing. Number one, Ekisooka, wenenye ebibi byo. repent of your sin. Bw'oba okyabirina. If you still have Number some two. sin. Ekyokubiri, Number two, tambulira mu butuukirivu. walk in righteousness. Ye omwoyo omutukuvu kyagenda okukola. What the Holy Spirit is Gwe going to bw'okola do, ebyo ebibiri, when you do those two things, ng'otambulidde mu butuukirivu, walking in nga righteousness wenenyeza ebibiri, and repenting of your ate sin n'otambulira mu butuukirivu, and walk in righteousness, omwoyo omutukuvu agenda kuweereza amaanyi. the Holy Spirit is going to send you Okye power buli kasiimu kaadi konna konna akabadde kakonekitinga ku bwakabaka bwa Setaani. to burn every SIM card that was connected to the power of the kingdom of the devil. Kati abaloga bonna So whoever bewitches, bajja kuloga naye nga tebakyakufuna. they will bewitch but no longer access you. Ngambye bajja kuloga They will bewitch, ng'akakompyuta kabagamba, but the computer will tell them, the person you are trying to call is ono not nno available. gw'okubira nga taliiwo, The person you are trying to bewitch is ono not nno available at the gw'ogezaako moment. okuloga nga The talogeka, person you are trying to send a curse is not available at the moment. gw'osindikira ekikolimo nga tekimukwata. Ani awulira agambe nti Somebody amiina. shout amen. Disconnect today. Oyo musaleko. All what you need to do is a simple thing. Kye weetaaga okukola kyangu nnyo. Repent of your sins, Weenenye ebibi byo, walk in righteousness, tambulira mu butuukirivu, ask the Holy Spirit saba omwoyo mutukuvu to burn all connection. ayokye connection zonna. Balyoke basule mu ssabo nga bagezaako okusindikira ddogo naye ng'oli unbewitchable, They will sleep in their shrines trying to bewitch you, but you'll be unbewitchable. unlogable. Nga tologebwa. Kabanfe ebazibwe. Praise the Lord. Kompyuta ng'ebagamba. And the computer will tell The them, person you are trying to bewitch is Oh, not no, available at the moment. gwe mugezaako okuloga temukyasobola mumutuukako. The person you are trying to send a curse is not curseable at the Gwe moment. musigezaako okusindikira ekikolimo nga Ani alina engalo nga za Yesu takyasobola. azimukubire. Somebody clap for Jesus.